Tutandika Eddie Mwisho tagenda kabula munyabula oline King VJ abagamba nambozo Lucky natagenda kuba naye alabikidde mukano kafulumye ku Busanso Nation ne katukira ku YouTube channel yaffe ngaze manyikidwa nga Mwanje Steven Kabanana atenga naye mwenye agenda kabira mu bipuni mwana mwala na Ntongo Florence babasinga mu bibere Ntongo Flo butandika zinadda 13 akampreda patience tagenda kamisinga songa tena ku prosi ne tugenda mota buliro butandika mwina buli omujja osinziro kalaba najinda Victoria abadde kaludde muko okujja kale neze nabagamba kabaka lino okujja mu mbeera yonna nabaganda Silvia kyalo nenga kyatuweereza ddala nga bulijjo luta kometone kayanja munundi guno itagenda kabulamu songa tena bagamba kusubscribinga kikulu nnyo bepono okumpa comment na buli kimu ne tubeera tukikwasaganya ffe mbiriri twadandikire no mu maka gaffe ku munundi guli twasemba ono alaga nti nalinawo pulaani wabula ekibuzo ne kibeera nti yalina pulaani ki gyalina Mwanje Steven ye muwandiisi nga ye muteesiteesi bayise batya ku geeti akasumuzo ng'asooka akalengera bwakalaba ng'asooka akalyawo kagulawa owaaye kuno okyali eno naye nina ate kati okifunye oti ekifunguwo ono gwe biveeko ebyo ogenda kukiraba ggwe nti nno abantu ku nsi kuno babeera negundi zaabwe njagala nsooke anti liitano tulabe jangu baagala kuyiyange gye bagenda okuyita ku geeti kati ono bbeeya kye yakola ng'asooka jja kenjagala onkolereko wali ayita asikaali mu bulungi ne katibu ayise geetimaani ngenda kuba ne katipu byebiki katipu nga sikawulyanko tipu omuntu abanga kala n'omulimu gw'omukoledde obulungi asobola okwokyayo kantu abiba byakunjokya tugende naye zo mmeka tipu ate bamubala nti bweziti gwe jangu nga bamujja ku geeti nga bamujja ku geeti ku mulimu gwe kumbe kati maama ajja abagamba Bukenya Steven yakola ku kyamataala maama ebirowoozo bikyamulinga ebirowoozo ye mukyala Ntongo Florence ebirowoozo byasinga okubeera nabo byekubeera nti muwala we yawambiddwa ate nga saazi osiba namanya ani yawambye muwala we fuluma ebweru ebirowoozo bimutusse mugundi muvi Mukama Katonda ddala muwala wange ajja atya okubulawo bwenkanidde awo bamwa kati ayokuza amaaso nga lindaako ono omusajja mpanga mulalu wa mutwe geti nga nzigule yamugambe saagala bawala bange bafulume wano nawo benyini nakibagamba saagala kulaba afuluma kati kisinga omumala enviri ku mutwe kwe kusanga geti nga nzigule kyokka geti eriko kofulu 2 nambiriira ayiseewo wano afulumye oba ayingidde mpanga alira sokojje banga abadde alina kamaliza eri bamwe katipu bamwokiyo gwe kiki kino geti ndese nzibe ogaddewo otya nga ate nze nsanze nzigule sanze nzigule ngamba otya muli badde ine dansibe nayo togiraba nga nekofulu kweri badde wali just ono nampita ngende mbeko kemalira nenga geti nenindako yeyo bbe aliwo alabe kaali eriwo aba ali eno nze nampise naye ngenda nkole kyaŋŋambe ne ebisumuzo bibino mpiri na geti nsibe lindako gwe geti ino nsibe naawe okanacha muli bamuzanye ayo okujja okutuuka wano nga bbeya taliimu oba yali ku kyomuwa erinnya erya bbeya taliimu zinadde okunywa gy'oliko oli katundu ka 14 era nga bulambalamba oli ne King VJ the stress destroyer agamba kano tukwatire kuba okamalako tugenda fabba kula kali akalala akaganza akayitibwa Linda's Agony akatandise dde okufulumira ku channel yaffe eri ya Uganda Movies ku simu kakati tuvaayo kwentudde eno gyetuze kale munaffe lutaako metone kayanja mpiso makisi ali wano omanyi Harriet manye munayo nonsonyi okulwisa nedda akiri okay kakati kigenda mu maaso nkimanyi
kubanga yagaana buli kimu nakimunyonyola nemulira nemutangaza emikolo gikuuba naye ng'oli yagaana tomubala tajja kono gwe kyomanya ebyo tebikyalina makulu nze mba nga nsazeewo ayina ensonga gye yayitiddemu ono amuyita atya bebe newuliza nti ate mukyala muto enamubiru rehema kigongo ag'obuzaale abazanyi bano bajaninga bawa mu bujjuvu anya mubanoonya-noonyako balina nabo tiktok accounts mugenda ne mubafollowinga mulaate obulamu bwabwe butambula mu nkola emu oba mu dimension endala onaagamba akabuubu ko ngenda sigenda kalekawo ne be banaakola batya bogezi kaboogere ekyomanya kiba anti nze sikiinaako buzibu tewale kitegeera gwe wamma naabeeranga nammwe totandika gwe totandika kakati yakugira kulabe nga tuwanjula omwana ono oba okitegeera gwe nkwesiga osobola okumumalira omukolo guno ne gutereera anti ekyo tofaayo agamba tugenda kuyita mu beekika agenda okukkiriza mpasa omukazi oguli gwe ngenda ogenda naye mukwanjula agenda okugaana nze sifudde eyo ng'oyo tumuteeka ebbali nga tumanya atuvuddemu kabeere senga kabeere ani agenda naffe gwe tugenda naye naye nga jjukira ekintu kyali mukola abasinga obungi mu kika baakiganye maama omukazi gw'olina akuzaalidde abaana akuzaalidde abaana muwangadde akwongeddeko kati atujja otya okubeera nga yakwasa wakubiri wabula yakugizaako mbye kwerima agamba nedda tudda mu kyalo naye gwe saagala awase omukazi omulala nze saagala muganda waleete mukazi mulala ekyo nakimugamba naye naye mwe mulina okunyambako omwana oyo ne mumugyamu ekirowoozo ekyo omukazi owokubiri sitaani nze sigenda kukkiriza saagala kubeerawo mpulire ng'ate bali baneneŋŋana omukazi owokubiri sigenda kumukkiriza wa mutabani wange sitaani mwenyini awedde emirimu kumba ono gwagamba yolide yali yakonamu sitampu naye nze ndaba ndaba nga tekirina buzibu maama naawe uno omukazi gwalina tomanyagira omukazi kati akuze bw'aba nga amugambye alemere awo olekerawo okuzaala asobola okugira waleeta oli omulala balina ensonga etali mwade neggumba nyamanjere balina ensonga nyamanjere kati ye nanyini kwagala kuwasa mukazi agamba mbu kirala nti mukazi wa musaasira tayagala abeere nga addamu kulumwa bisa ozikende ngamba tayagala oddemu kuzaala ate ng'abaana bo nkyabaagala mu bungi kati kandeeta omulala agenda okuzaala ye aba afuna obulumi kumbe kikireeta ng'excuse kali akabubu kikaagala ebyaddala asaanyaawo famire agenda kwonoona ebintu bino oli yamugambyeko nti akooye okuzaala ng'osaasira otya oli mbu simanyi saagala oddemu kulumwa nga ate yakyayagala okuzaalira nazi kuno ffe twabazaala abaana bangi maama ono golaba yabazaala alina kino alina kiki kyenyini kyempiso gwe tulabyaleta alina abantu bangi abaana bazaala abaana nga 8 10 mwajja ate okubamba akamuzaalira obwana bubiri awo zamusimayi saagala oddemu kulumwa bisa ye maama yensonga abulira nga agiganye amugamba gwali mukupikapika muno gwolina bameka olina bameka gwe mukulu we n'omutale yakulema tolinayo wadde n'omuli awo wapikapika muno ayina emirembe nze njagala abeere ng'enzi ensonga agyejjamu olwedde waali ayina emirimu n'omukazi kale kwegamba mpulira ddala nga mukumye paka lwatuuse okuteeka wansi bane njagala olabe ebiseera ebisinga baga eriiso ly'omukulu adugala ewalaba aye ne businiba muno mbuleeta nga ebiseera ebisinga gyamubuyigemu muleme kubeera nti ate muviiramu awo ekyokuyiga byo bibaamu newankubadde nga makulu oluusi gabeera makusike baleeta ebizibu gombe tulaba zinadde okunywa ku kyano yaffe gy'olina okuba nti wasubscribingako dda waliwo n'abalala abagamba emuteekayo paati simanya ate nga nasubscribinga nanti obuzibu obeera tewakona ku notification bell lwokona ku kadaako kakuyambako okubeera nti nwe tuteekayo kye tuteekayo omanya maama tayagala tuwase omukazi mulala koze akaddiyo ono bukaddiye njagala nzigire nange ndabe kyengenda okwawulako bana ngamba okugenda okugulayo pangisa ababibbe ebyotwalibwa ku mukolo nange nga ndeeta 6 wadde baŋŋambye 8 kali oyo alaba alina bagenda ofunirako kali waliwo etuuse sooka ekugulawoko kati n'olingizaayo kati bwe baba bamundu awo mba ndabanga ababa bakuyisizaamu dda kati ng'amala okugirengera nga ajja agigulawo
waliwo emmotoka embi empya eyingidde yiiyo abagigulira naye nga tuli mu maka ga munaffe Eddie bagireeta yiiyo kanamba abijje wadde nga babikyusizzaamu ebyo kati bye baalese epya tebaagala kumanya oba biri bityo babiri bitya aliizanga gulagala munaye nga muvaamu entalamule nga muvaamu bana abaana bakitegera maama ali eri abanoonya wakakumbe baavuddeyo baba bano. How may I help you? Is around? Is Eddie there? Eddie's around. Eddie is there. She's there. He's there. Lwakuba nti sibategedde. But Aneda teyatuyise just we want to magala mu surprising. Okay, kale kino tabu. Baba kuba basajja singa abagobedde bweru kyekituufu. Waliwo abagenyi bagamba nti twagalawo bagenyi nino tunira abagenyi abazze nga mutuufu kikakata kwa maama Eddinga sikali awulira sajja daga alisa butita papa kabakwate kuwo nga beesolosa munda nga bayitawo njagala olabe abatuula Eddie walabize n'okwevuga bwevuga asigale awo baze n'eggaali yiyo mbisi mpya Eddie ng'avayo banaye Eddie tusanyise okulaba kati Eddie yamanya awa mulamu we Kagumya nice to see you So, ah because I look at aze kulaba yamanyi balamu mulamu waze mulaba look handsome. anti banaye you look handsome and beautiful and goodful That mustache. oh Only if you give me that opportunity. nze banaye singa ompa akakisaako Yes. Oh my God. kaya mulamu we balamu basaagasaaga kale Eddie olaba Are the things that you like most? kati nze manye ebintu byosinga okwagala the things that byensinga okwagala there are many things. si bingi nze saagala nnyo bintu bingi Okay, mention like. kale yogerayo ebintu nga 3 kale byotera okwagala bintu nga ki byenjagala nga si bingi The test? Not really. bisatu londako fe tugambe One, ekisooka I have my life. njagala nnyo obulamu bwange nnyo nno Two, okubiri of my girlfriend. njagala nnyo girlfriend wange And the number 3, n'ekyokusatu mpozi mu bintu by'oku nsi kuno basireyo bubi how I wish God brings back a career for me. njagala ebintu bingi naye olingamba mukama singa akomyawo akale kati nkitegedde kakati kamuleme come closer As I was home, you know, olaba mbadde eka naffe something that could make you happy. nembeerawo nengamba ki ekiyinza okufuula omusanyufu kuba kati munaye muganda wange yagenda And guess yabula katoliiwo oli awo eka ebirowoozo tebiriiwo So I cannot. naye nga obanyiza kuleetera ki si bimanyi kyo I just got you nenkufunira brand emmotoka empya okitegeera brand car. brand new leka naawe ebiseera bya valentine kumpa amabuntu nga mugenda bunzijjako by the way kirungi nnyo muno oba omwobula wa valentine nomuwa ekirabo ng'asookikwasako emikono ebiri Want to have a glance at it? omuyo wamwawo ekintu ekino leka naawe So, glance at eri bweru you can go and have a look dala bakunimu temunsagisa but I mean it you come and look at it Eddie yagamba lindako ani yanzigulidde ono eyakedde okuwa emukisa just give me a hug first I feel marvelous ikahaganga agaba kakirokole nnyo welcome today. it's okay you can sit now Are you happy? toli musanyufu I don't know if I ebyomusanyufu bikyali awo naye understand. siri mubitegeera maani Come on, babe. nedda naawe Eddie kati omanye abaana okubanga mumuyiyemu emmotoka oba se ne bazigyewa You wait. ebitonde ebiwala biraba edduka bano Open those bawala bagundi emotions. yagamba ffe tuba batabani ba Falaawo oba bwe bawala ba Sitaani simanyi kiikyo kimugamba olaba Eddie nze nkubuulira ebyaddala nze I'm going to be staying here with you, njagala kubeera ano naawe girlfriend, and nga ndi girlfriend wo kyekituufu
yeeyogeddeko leero yeevuddemu agamba nze njagambira wano nkugololere nkufumbire amazzi agookya byonna kati kumbe askari is hearing somebody else knocking ni ati kumbe mwanyina wawano gwe watukuyulongo olwayo kumbe mwanyina akomyewo ati zinzige epakinze mu lujja mwanyina ajjukira naye yakkiriza ayagale lutaakome tone nga bwe baagira nga mwanyina we yali amusibyeko kati agenda okujja asangayo abaganda ba girlfriend oli we are fine, we are just here. How are you, Bill? One more little Bill. Are you fine, Bill? Erinnya ndyagadde eryo kale sokoje nukulira mu maani mwana ayina akagezo kantaddeko wano ng'asooka za mwanyina ebweru akutedda gwe ngaza mwanyina ebweru ono amugambye emmotoka eyo nsobola okugikuwa nkuba ngireetedde ggwe naye just tulina okunzikiriza mbeere mukyalawo wano nkufumbire nkugololere byonna mbijjuze nze nkimanya ajja kikkiriza asha amusajja kyasobola ogaana naye ayanguwe ate anaatera okumpa ansa we katuukidde kalamu mulamu waatuukidde ndi kigalo akati jangu bana weeri batange yaddala manyi abaana basaga weeri bannanga agirabyeko obwedda manyi oba ali bweruta mbisi sokalaga nange gwe ayinaki yali avuga emabegaawo naye tukyakalaba na mu lujja oba akalagawo manye ennaku zinabadde mutagali nnyo yakunoonya girlfriend eyawambibwa ayinza okubeera nga nokatunda akatundu manyi sente esobola okuwulira awo olaba omuwala oyaze omwetegereza bulungi ono gwe ngamba ono ayambadde empale eno egira bweti oyo golaba emmotoka abadde agigulidde nze abadde agi Nosinika ebinyo nowulira nga agegera muli agigulidde nze ekimuguzisa emmotoka go kitegeeza kamotoka ke kali mu kwewazaamu katolinga atavuga leka naawe emmotoka omuwala ndeetedde gwokimanya ekyo bwe kitegeeza anti naawe kyenjogerako ekyo oyo agenda obadde kibwanaafawo olwo naye agenda oba agenda kati jjukira ono mwanyina alina kali erika yali yamuleetera wano eno wulira byoyogera banaye baaba nze biveeko ebyo nze omwana anjiyemu eggadi empya gweomanyi kyekitegeeza kati ogenda kunkola ekintu kimu owulirayo atudda jojo oyo gundi woyo simanyi jojo mugambe ayita eri emanju bwati mu kikubo kiri mpola tebageza ne bamulabako mpola mugende ne Edi kati ntegedde mutuufu omutwe weetikka mugejjo mboona ya mutwe enjereere gy'olinaawo kyekituufu kati otandise okubeera oli wasalawo bwe twakuwa tewali yakukaka jojo gwe nakuwa waneeno kati fulumya ebiwala byo waneeno muyite wano mugende bagende n'emmotoka ulike ekikyamu gwe naawe gwe ulike ekikyamu gwe tomanyira togenda kunemesa mmotoka nze tojja kunemesa kati ekisinga okwewunyisa kali nako mwikali kati nga amugegenda mu kisenge okayite muyitewo mugende kali ayoyengera mu kisenge kikyati darling is everything fine kimu kiri fine tulira kumbe bakakukunuddeyo mu buliri kade kakyalina mu night kakati olaba ono ye mukazi wa Edi mugole yakamuleeta kano katunulanga ensejjere ensejjere jangu tulira awo ali baawo nokatunulira oli mu buliri oyo ye baawo gwe akeera ku makya n'olondawo naye naakulondawo oli mu buliri oli eyo omusajja olino bamwegezaamu bamuwana ebirabu oli eyo otudde naye bannange mwe muli baganda ba lugundi ono yali boyfriend wa muganda wo sirika gwe Edi ate gwe sirika Edi gwe sirika gwandibadde obivaamu kati laba ensasaga eri wano Edi alaba emmotoka erugenda gwerindako gwe naawe gwe mbuye gwe mulamu to be you was a mulamu to be I want you out. Edi Edi tanafuna mukisa gwogera njagala musoke musirikirire Edi bwaba yali boyfriend wa muganda wo n'awambibwa does it mean nti kati gwe ate olina kudiina mbigere ebye bino mumuyise byansikirano Edi wansikirano tolyavaawo ono naddawo gwe ono naawulira kati alina kyayimiddeko motoka gye eri mu lujja wali alaba alina obwogerero ndaba ke bamupima kuvaayo gwe wamma gwe fuluma
Gwe fuluma gwe Eddie Sirika bivemu. Gwe they told you to get out. Awulira bakatsobola. Awulira bakayetsobolera. Mugende bweru. Leta n'emmotoka yaffe. Ebisumuluzo ne babibowa. Yagamba ne nammwe. Gwe. Nkugambye gwe Sirika. Sirika. Bagenze. N'emmotoka etwaliddwa. We should resort into a new one. Kaali ate bwe tuvaayo. Waliwo etwadda wano. But Mission eganye eri. Nga basooka balina gwe bagiripootingira yuno. Omwana ono ow'obuwala twamulengera koko. Yajjanga kimyanso mu episode ezaayita. Yajjanga aze kuba bifaananyi ewaka wali. Kaakati why are you going to do that? kati tugenda kukola tutya oba? Ongoing parties. Anti So what you have to do for me? olaba Your house. kino ekintu ngenda kubeera nga mukinkwasa mu butongole nkimale. Abantu bano we batuukira okubeera nga bafunye obusobozi obugula emmotoka bagiwe omulenzi, wabula eyaguze emmotoka yuno Whatever you do, make sure. agamba kimukola kyonna temumulumya. Tetusobola mulumya, tetusobola. Laba ayogera okulumya eriiso liringa lyanda. Bano nno boolaba bano nga bye batudde bateekeddwa okuba nga balina kye bamanyi ne kukubulawo kwa muganda wooli. Kati agamba ku mulundi gwe tulina okubeera simati tetulina kuleka mikululo gyonna. Kati ate bazaako ki? Bazaako ki? Kale kwegamba omukwana awo olabira we gutuusiza abantu ku nsi kuno nti yatuuse n'okugamba nti nno nzi mulamu wange kamusibwe emmotoka asobole okunjagala. Bane naffe mutusaasirengako abasajja olumu obuntuntu bwe mututegwe olumu tebukola. Ati I see you fine. waawo olina okumanyira obulamu bw'ensi bwe butuusiza abantu. Gundi subscribing ekintu nkigera nkikujjukiza buli lunaku. Toleka kyano kubeera nga tusubscribinze kikulu. Okay. Balina kye bamanyi ku kubulawo kw'omuwala eyawambibwa. My visit. Nnyo nnaate. Omukwano gulaba edduka. And yes. Kati twabaayo ne tudecide seeno. Show me. I don't trust you. Soka naga kano sokonda game. Bale kasitya kwesiga kati bwesi sokonda game bulaza ogambye obimanyi. Anti mbimanyi. Bagwe bayita amazina oba ku Yeah. Okay. I want you to do this. njagala ohole bwoti. Bye now. See. Take care. No? You see? Ege njagala ozinaago kati njira ndabe. You done. Gira tulaba. See me. Ng'akatoba kaleeta gira kati nze nnyimba nga googira Bye now. See. bayira Mosi bayira wewe Okay. akali bakendo You kneel. akati olaba Okay. You're going to start like this. ogenda Most welcome our dear baby ogenda kutandika okwogera kwegamba ng'oli confident Dale. sooka obaanirize bagambe and gentlemen. tubaaniriza. Good. Ladies. Ali mukawa gundi njowooza engeri gye kagenda okuba nti kapulizentingiri abantu naho sooka n'ofukamira Visitors. n'ogamba otya Welcome our dear visitors. most welcome our dear visitors. Nazzi kuno we twakolera nga zisipiikidde Like I start from the abanga twakuba omuziki zaki Evening. mirembe gyaffe gyaliwo mwe mwakajja ku mirembe gino engera bwonizi speech do osangako musiki kulinga tukuba ngoma nkalu engalabi neekaaba also come to our home. We are going to have fun. ono ali mu kulagira omwana agenda kwaniriza ate abantu We are going singa abagenyi baba baziika omanya ekyo nakyo kikulu. shall eat. Olaba muntu kubeera nti nno omukazi ali mu maka afumbiddwa naye ng'abagenyi bwe bajja tamanyi na kwaniriza bagenyi ng'omanya gye yagira gye okuva obuto gye yakulira tebamuyigiriza kwaniriza bagenyi. N'omugenyi gw'osanga ng'atadde ewaka omwana n'amwesimbako n'amugamba igwani oyagala ki taataliiwo kubanga ate omugenyi alina kusooka kuweebwa ntebe n'omwaniriza n'olyoka akubulira kyayagala. Kakati twavuddeyo omwana ono ow'obuwala ne bw'olaba yambadde ng'agenda alina we yasooka n'ajja mu kafu kano akasanyukirwamu. Kano ke kafu kennyini Eddie mwe yali ne girlfriend we bakwatire kuba okubeera nti no bamuwamba kale aba alirooye
ngono tajja anti kakati nga bw'omanyi mbadde nzize. Yegwe gwe nayogedde naye ku simu nti yayenze. Okay, kandabe tulabe byo. Agamba tukola bya video coverage, tukwata emikolo egy'embaga, okwanjula, kuteekateeka byonna n'ebifaananyi. Ne photoshoot era tukutwala mwe tugirako no sokondagika awo tulabe. I think I'm going to take a pic of you. Judge me. Yenda kusooka ngire enkuba akafaananyi awo then onjajingola oba ddala kyenkola gye kiri. Mala okuba akafaananyi era kakulagako naawe olabidde nti bwekana bakafulumikana akafaananyi katya. Awo naffe agirayo sitting bamukube akafaananyi munaye. Omanyi anti giraawo be stand by. Edda nga bakugamba mwenyaamu tigamba ffene. Gamba cheers. Aja amulagiko si kabi. Or did you like it? Still speaking. Photo here. I give you the job. Kati awo nkwadde credit. N'omulimu wagufunye dda. Naye nga gwolaba onalaye kasimu kubiwa bifaananyi kuno kwerimbika. Ekyo tofaayo. Omulimu wange ogumpadde then kiri, okay? We shall be in touch. Thank you so much. Tubula weegenderezenga nnyo omuntu akuba ebifaananyi. Weebale nnyo sseba naye okumpa akalimu. Kumbe bamufunyeeko ekifaananyi. Twawulidde eringa mission egamba nti kyonna kyemukola mu kikole naye mbeegayiridde temumulumya. Kiki kyebapanga okolera ate ne Eddie keyaganya okubaagala ate kati bagenda kugira bugizi. Subscribing nga gundi gwe tubeerenga ate ekintu kino kibeerera ddala mulaala. Lwaki nkugamba bwe ntyo katundu akaddako bw'okasubwa eyegenda kubeera nsobe ekyasinza okubeera ennene gy'ojja n'okwejjusa ng'ogize. Nkubuulidde akunkumira takuumira ssente tugenda kuba tuddingana mu kaddako ak'ekumi n'etaano.